Akadama TV leero ninawo amawulire ag'essanyu gakwata ku tiketi ebadde ku 3,336 roughly ebadde ku millioni za Uganda $3,30,36. Bannaye bulijjo mbagamba nti tetulina kintu kyakulwanyisa kyonna okuggyako okwogera. Era wano wentwaliza okwebaza kwange okw'abaana bonna abavuddeyo ne bacomplaininga nti tiketi eno ssente tebazisobola. Sijja gamba nti ya bbeeyi kuba buli muntu alina engeri gy'oba okirabamu, naye nze ngamba ssente zino abaana bano tebazisobola. N'abaana bavuddeyo bakaaba nti ssente tebazisobola. N'entwala n'okwebaza kwange buli muntu yenna avaayo n'ayogera ku kintu nga bwe kiba kiri. N'obeera nga totya. Embassy nayo paati yaayo naye ebadde egikoze ey'okubeera ng'egezaako okubeera ng'ekwatagana ne Ethiopian Airlines nga basalako ssente zino. Jjukira abaana abaasooka abaagenda ndowooza n'abaplayingira ne voice note kweziri ne video zira zikyaliko ku YouTube nga bagamba baasasula $1,900,000 paka ku $2,300,000. N'oyo omuwala mumujjukira, nsobola ogenda mu video n'oddamu n'omuwuliriza. N'agamba naye yasasula $2,300,000 nga bakozesa wabula ebintu bibeera bya njawulo kuba different airlines balina different prices, so bbeeyi tebeera y'emu. Emirates yabatwalira ku bbeeyi y'owansi, so Ethiopian Airlines amawulire agasooka okufuluma gaalaga nga gava ku embassy gaalaga nti omuntu olina okusasula Riyal 3,336. Kwegamba ze millioni 3 kweza Uganda $3,336. Wabula amawulire ge tulinawo ag'essanyu olw'okumala okubeera nga mwogera, embassy eyogera ne Ethiopian Airlines n'esalako ssente bazisaze ne bazizza ku $2,2.5. So ssente zivudde ku $3,336 ne zidda ku $2,2.5. Amawulire agava wa Mwami Yusuf Nsubuga Mayengo, Mwami Yusuf Mayengo yakwatagana ku kino ekintu ky'okuzzaayo abaana. Ansikumidde message ku Kadama TV WhatsApp n'aŋŋamba nti ssente zikendedde era buli muntu yenna eyatadde $3,300,000 ku akawunti yabadde yazisasudde ssente ezo zigenda kuddizibwa. Ng'era bw'anaagamba buli muntu ateekayo ssente kaakati ku akawunti ya embassy teekayo $2,2.5 eza Uganda. So ze $2,2.5 eza Uganda z'oba olina okuteekayo. Mbeeyongera okubeebaza okubeera nga muvuddeyo ne mulaga nti ssente nnyingi era njagala mweyongere okuvaayo n'okubeera nga tulwanirira n'abaana abatalina ssente zino ez'okusasula. Riyal ziri 25,019 ze roughly $2,2.5. Waliyo abaana abatalina ssente za tiketi zino. N'eyo topic naye tujja kugyogera kati katubeere mu mawulire ag'essanyu nti at least okuva ku $3,336,000 ssente zizze wansi kati ziri $2,2.5. Ensonga eri bw'eti. Tuddayo e Uganda abafunye confirmation ennyonyi ya 19 egenda kuva Riyadh egende Entebbe ku kisaawe Entebbe. Bino by'oba olina okubeera nga weegendereza. Sijja kuyita mu bintu bye-17 bye nabagamba, wabula mugezeeko okulaba nga mulina masks, mugezeeko okubeera nga mumanyi nti nno mulina okubeera ne masks ne mumanya wajja mugenda okubeera nga mugenda oba hostels oba hotel. Abatalina ssente mumanyi engeri gye tukikwasaganyaamu ng'omuntu tolina ddala ssente. Then ennyonyi egamba mugenda na Ethiopian Airlines egamba nti ewa kilo 20 buli muntu ye baggage yo ebeera kilo zigenda kubeera kilo 20. Jjukira Ethiopian Airlines bulijjo ewa kilo 23.
kale n'onyigaanyigamu awo n'onyiga 25 era oba oyita ntegeera naye ku luno bagamba baagala kilo 20 gokka. Then hand luggage ya kilo 7. So mugezeeko okulanga muli ku bintu ebyo n'ebiri ebintu 17 bye nabagamba bye mulina okumanya kubeera ng'olina akagundi certificate ekulaga nti tolina bulwadde. Olina okuyamba, olina boss wo alina okuyamba okufuna certificate eyo. Ne government era nze nkyeyongera okuba omulanga nti government ekintu kya test kino abaana bangi ba boss baabwe tebaagala batwala ku test. Wano we naalisabidde nti government bwe mubeera musobola oba ne embassy nga musobola okubeera nga mulina engeri gye mwogeramu ne government ne mubeera nga mulina engeri gye musobola okugamba nti kale test eyo katugikole ya bwereere. Kuba kati twagala nnyo okulaba nti bwe tubeera tuyamba abaana bano okuvaayo oba bakadaama bano sekadaama bankuba kyeyo okuva ebweru twagala tuteekewo ne measures oba tuteekewo ebintu ebibagondezaamu mu bukwakkulizo buno bwe tulaba nti babboosi baabwe tebajja bukola. Obumu ku bukwakkulizo babboosi bwe bagaanidde ddala okukola bwe kubeera nga batwala bakadaama bano. Kuba njagala nnyo okwogera ku bakadaama kuba be bali mu biyumba be beetaaga nnyo obuyambi bw'ababboosi okugenda mu ddwaliro. Sekadaama ayinza okuvaayo oba nkuba kyeyo yenna n'agenda ye n'akola test ye mu ddwaliro kuba ali free okutambula. Naye kadaama ono gwe basibira mu nnyumba atakkirizibwa kutambulira ku street. Baba buli bw'ayagala okukola ekintu baba yalina okumutwala kusukuma ssente baba yalina okumutwala ogenda mu ddwaliro baba yalina okumutwala. Ntunuulidde nnyo kadaama oyo nti yeegayiridde boss tufunye nnyo complaints yeegayirira boss tugende ontwale ku covid n'agaana n'abamu okutya njagala okubajjamu okutya. Waliwo omuwala yatukumidde message n'agamba atya okugamba okwogera ne boss wo okwogera ne boss we ne tumugamba yogera naye okusooka nga ffe tetunnamukubira ssimu. Bwe yayogedde naye boss yamuwadde gundi passport number. So saagala mubeere nga mutya okwogera ekintu kino wabula kye mulina okwegendereza tolaga boss wo nti ogenda Uganda tokomawo. Tolaga boss wo nti obadde onyigirizibwa w'oli. Gweraga boss wo teekawo embeera eraga nti contract yaggwako according to contract obutagibleachinga nina okugenda e Uganda era njagala kukomawo kuba ennyumba eno ebadde nnungi. Teekawo embeera eyo tolaga boss nti ova mu nnyumba ye bulijjo olinga omusibe. Embeera eyo buli lw'onoogiteekawo boss ono tagenda kuyamba kukola bintu bino. Ne gwe mulage nti ne bw'obeera obadde onyigirizibwa eno ye time okuzannya cards zaffe bulungi. Tulina okuzannya cards bulungi laga boss nti obadde oyagalawo genda e Uganda. Naye nga ku nsonga eyo buli muntu yenna agenda e Uganda kino njagala nkiddemu. Genda e Uganda ddala ng'oyagala okugenda e Uganda. Genda e Uganda ddala ng'onyigirizibwa. Tomala gagenda Uganda kuba waliwo bwe mpuliddawo nga ye ayagala okugenda Uganda naye nga mu butuufu olabira ddala nga tewali nnyo nsonga emutwala. N'agamba nze babadde bampisa bulungi naye mpulira njagala gendako Uganda njagala kuwummulako. Ogenda kuwummula wa? Ogenda kutuuka e Uganda ku wali oyita okuwummula ate oyinza okubeera ng'ogenda kubeera ku stress kuba nja giyita stress ng'esinga n'eyo gy'obadde. Stress eyo ejja kubeera ng'esinga n'eyo gy'obadde kuba e Uganda naye eyokya. Njagala mbabuulira amazima. Uganda eyokya. Omuntu ojja kujja wano otuule ng'olaba tolina kyakola kuba abantu bangi nnyo be bajje ku mirimu ne babeera nga tebakyakola. Abantu bonna bagenda kutunuulira kuba jjukira eno covid buli muntu yenna ajja kutunuulira gwe alowooze nti oziina era ne bw'obeera oziina naye tozibawa kuba bwe zinaakugwako ate bagenda kusekerera gwe. So wakati njagala wano Kadaama TV twagala tubeere nga tuwa amazima twagala tubeere nga tubabuulira ekintu nga bwe kiri nti genda Uganda ddala ng'olina okugenda Uganda naye contract yo bw'eba yaweddeko naye ng'olaba ennyumba w'oli wakyali walungi baba mama tebakulinaako buzibu tewali akukijja nnyo wakaawo sooka ogiroobeerezaamu. Oyinza n'okuteesa ne boss n'ogamba okay bw'olaba ng'embeera tonnagitegeera bulungi nsobola okwongezaayo contract emyezi 6 bwe kibanga boss wo asobola okikkiza oyinza okwongezaayo 6. Oyinza okugamba boss nze kanyongezeeyo gumu kanyongezeeyo 2 kanyongezeeyo 3 okusinziira ku ntegeragano ne boss bwe kibanga kisobola okukkirizibwa. Kuba nsuubira ne bwe ngamba nti kanyongezeeyo contract omwezi gumu emyezi 2 era mba nnyongezaayo.
Waba omungamba nti sayininga myaka 6 gwe lwaki oyagala nnyo nkoliga emyaka 2 sorry lwaki oyagala nnyo nkoliga emyaka 2 bw'oba tosobola kunsasula ssente za myaka 2 mulundi gumu gwe lwaki oyagala nsayininge contract omulundi gumu ya myaka 2 leka tusasule mpola mpola contract zino nze ndaba zaalikyuse n'okukyuka kansasule kansayininge mpola mpola nti nsayininze omwezi gumu naawe nsasule omwezi gumu buli tusayininga bwetyo kijja kuyambako n'okubeera nga abaana tebakyababba ssente zaabwe osayininga omwezi gumu ne guggwako bosi n'akuwa ssente naye buli bw'osayininga emyaka 2 kwe kuvaamu n'obubeera nga bubbi nkimanyi standard procedure eriwo oba standard contract signing nti omuntu asayininga emyaka 2 naye njagala ate gye bujjaawo kikyukemu kuba ebuwarabu tukyagendayo era nammwe abadde Uganda kati nkimanyi mujja kukomawo ebisaawe biyinza okuba nga by that time tebinaba kubeera biggule naye ng'ate era nkimanyi mujja kukomawo naye bwe tukomawo tugezeeko okubeera nga tugonza amateeka g'Abawarabu bano oba tugonza n'amateeka gabeera mu contract kuba neewuunya bw'oba togenda kunsasula ssente zino mulundi gumu mu muzindo myaka 2 gwe lwaki oyagala nnyo kinnyo kyofa onsayininga emyaka 2 nga gwe togenda zimpa mulundi gumu bwe mba nsayininga mulundi gumu omwaka 2 naawe zimpe mulundi gumu emyaka 2 bwe kibeera ojja kunsasula mwezi kiki ennyo kyo lwaki oyagala nnyo nkwatira awo kabadi kyakali awo katusayininge mwezi katusayininge emyezi 2 myezi 3 tulabe ekintu kitambudde kitya ne bwe gubeera mulimu omuntu bakuwa naye nga bakuwadde ne bagamba ng'oli ku probation ne bagamba kale katulabe enkolayo bw'eneebeera bw'olaba nga naawe omulimu oyagaddewo ng'oweeyongerayo ng'osayininga nti nnyo mulimu gwagala bwe balaba nga tebakwatagana naawe nga bakuta tegeera so sijja kulandaga nnyo mu gundi eyo mu process ya contract naye ngenda kufuna program mbere nga njogerako kiki kyensuubira ku contract ekyali ekikolebwa oba n'okukyusibwamu ticket esaliddwa njagala kiddamu ticket esaliddwa okuva ku $3,360,000 nedda ku $2.5 obukwakkulizo obuliwo oba abaana be basinza otugamba ababoosi kubeera nga tebaagala bayamba kubeera nga bafuna test eyo gavumenti nsaba mu kutugondezeemu awo tuyinza okugamba oba akati abaana be banaabeera bazze ku facility bagenda okusuula ku hostel ng'eyo gavumenti eyambeko okubeera ng'etwala test eyo ekyo tusaba kisabe kuba kye tulina okukola tulina okwogera ne twogera kuba kati y'embeera eriwo ey'okubeera nga abantu tebayambiddwa ku kintu ekyo then n'okubeera nti omwana boosi bw'aba agaanidde passport ye nti Uganda oba Ugandan Embassy mu Saudi Arabia esobola okubeera ng'ekola temporary travel document kubajjukira nti era ne bwe mbeera mu nsi ddala passport yange yabula nina right okufuna temporary travel document nga bagimpa temporary kibeera akantu nga bonogamba permit era bakuwa temporary permit oba provision nga kaddakiika eyo ndi mu buzibu mumpeeyo ka travel document ddala ndi Munnayuganda mbalaze ndi Munnayuganda passport number yange bwe ngibawadde mugikubyemu ddala amannya gange ekifaananyi mulabye nti no kyange ne mumpaayo just akapapula akalaga nti tumukkiriza okuva Oman oba Jordan aveeyo agende e Uganda kuba Munnayuganda naye passport agiina n'okugonzaamu awo kwalibadde nga n'okugenda maaso njagala kumaliriza voice note eno oba njagala kumaliriza ka video kano okubagamba nti kirungi mwebale kwogera njagala tweyongere twogere njagala tweyongere tusabe njagala mweyongere okubeera nga musukuma videos ezibalaga nti no muli mu buzibu gavumenti ejagenda ekyuka mpola mpola ne airlines zino zijja kugenda zikyuka mpola mpola n'abaana batalina air ticket njagala mu contacting embassy ddala ng'oli mu buzibu oli mulwadde kuba tolina gy'ogenda kujja zino sente ne banaazisala ne baziteeka ku $1,000,000 naye nga toziina era ojja kuba toziina so amawulire agaliwo ticket esaliddwa okuva ku $3,360,000 nedda ku $2.5 omuntu yenna okusinziira ku mwami Mayenga akwasaganya ekintu kino omuntu yenna yateekayo ssente ezo $3,360,000 ssente zo bagenda kubeera nga bazikuddiza balance bagenda kubeera nga bamukuddiza balance wa $80,000 bagenda kubeera nga bamukola ki nga bamukuddiza